omulenzi kanzi je nkubuuze n'atuyitako n'agenda mu ssabo ery'ekika n'agendayo n'agira ku mwanyiza awo n'asengasenga bikoze bitya olwavu eyo mu kifo ky'okwali ng'okumbuuza yajja n'akasente mu ngalo ng'akawumbiddemu omulenzi obukuluma leeta omukono sina ddogo obukuluma ojja kutereera oli otya n'akalekamu akasente kameka 2,000 muganda wa mbita abagole nga bajja emperekeze ne zituuka mu kidaala mwe muddiiro omugole tavaayo neŋŋamba kiwadde oluyimba ne lugwako ne luddamu omugole nga alemedde ku ttaka yafuluma mmotoka bw'ati wafuluma mmotoka bw'ati bino byogamba samba gawoniyo leero luno kadali olwagirobwati okuva mmotoka bw'ati ayimire bulungi besetting n'omwami bwe bati batambule bagende ku reception yasimbula ekigere kimu bw'ati nga kino tekivaawo na kino tekisimbuka nze sirabanga ku dogeri ayisoya nali sibirabangako namaaso gange omugole bamukuba eddogo nerimusiba ebigere wansi nga takyasobola tambula olwaba ofuluma mu motoka bwati ayaya tugenda okwemanya nga omukolo guwedde nga ne muganda we gwe yali oba ku bato yagwa eddalu omulambo okuba hiiti mu bulamu muno olwananganya n'okuba hiiti ng'oli mulamu omulambo gwali gukubye hiiti kati olaba Moze Radio omulaba Moze Radio yalina hiiti ate n'omulambo gwe ne gukuba hiiti ne gye buli eno ennyimba ze zijjakuba hiiti Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutulira kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bampita Rima Sam oboso okumpita Mechanic Rabongo. Tukomyewo nga bulijjo okujja okuwera Katonda obujulizi okubuulira enjiri n'okutegeeza gwe muganda waffe ali eyo ebintu ebya Katonda ng'obitwala nga byakuzanyirira nti oli mu kumala budde bwo gy'okoma okubiyingiramu ng'obudde bukyali Katonda gy'akoma okugabula ebyasava era gy'okoma okubyeyagaliramu. Weewaawo nyongerera okujjukiza tebe birungi byokola tebifa ttogge mu kkoona erimu obeddala bimala ne bikutaayiza era ne bidda ku mmeeza yo. Teweevumanga kola bulungi osobola okulaba nga obumenya osobola okulaba nga bw'obukolera abatakutegeera n'ennyongera okujjukiza nti obwo obulungi bw'okola tebulifa ttogge. Weewaawo tukomyewo n'omukulu Apostle sajja alina show eyengedde part 2 esonze twakomye okuba ffenna era yakomye okutunyumiza nga Land Road amugobye we yali apangisa bamukomya okuva mu ddwaliro Land Road n'agamutwala eri omulambo gwa muno yafudde dda tajja fiira ku nju zange wadde nga nyongera okujjukiza nti mikwano gyaffe era bakama baffe abatutuma wano era Bongo Charity Foundation. La Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero Bwanda buno bwa Katonda tuli mu buzimbira ssomero Kamengo twebaza Mukama ku kye yakatukwasako sofa ebibiina wabula 3 ate naye bituuse makkati ebitannaba kutuuka corporate bwe tuka corporate tuyiwe
beam. So yongero tukwatirako ngoyita mu kutuwa omulimu kusiga ebifaananyi n'okutola ekimu kye ky'ekkumi ekyensi bano abaana b'eggwanga betulaba ne tusekerera ne tubadala babulabe nnyo ekitenkanika singa twesulirayo gwa Naggamba twandoza ku busungu bwabwe. So twekwate tulabe nga tukola enteekateeka bwe ziti ku lw'abaana baffe okwongera okubajja mu baana baffe tubatendereke paka bwe banaaba agutu g'okukomawo mu baana baffe. Tuleme baleka mu baana baffe kuba bajja kwonoona abaana baffe bajja kutukola ebivve kubanga omwana waba alina emyaka 13 ng'akozesa buli kitamiira 8 ng'akozesa buli kitamiiza 6 7 waliwo emboozi gye nakola nga ye omwana yafuna akawuka nga alina emyaka 13 naye ng'abakazi ne bamalayo abaagula tobamanyi. So ezo na products za bugayaavu bwaffe nti bwe twesulayo gwa Naggamba abaana bano bakula bwe biba bizimba byongera okwewaga. So tudatuka ekiseera nga okupasula ekizimba kino oba okukinyiga kipasuke ate kipasuka na bulamu tubanguyire nga tebanasukkako kaawo. Kimu kye ky'ekkumi ekyesosoga n'akadde kange kamu emitwalo 2 emitwalo 5 kanjibawe kino kikisobola sofa kabanga campaign eno ke yakaddukira ebibala byebyo kitegeeza ki Katonda waffe w'amaanyi nnyo ekitenkanika gwe awa tukuwandiika mu kitabo era ogenda kukola ng'ekijjukizo mu ssomero lino. Essomero libeerawo emyaka n'emyaka ne bwe tuliwummula lirisigalamu amannya go. Kale abazzukulu n'abazzukulu bali kusomako naye waggulu wa byonna buli omwana ateesobola alitulako mu ssomero eryo ng'asoma janaayo oba olugendo lwo lulitangaala. Wawo n'akolyeko ku fundraising essomero lino engeri gye liri gy'abaana ba ku nguudo bokka fundraising akolyeko fundraising akalala ka membership osobola ofuuka member omwana wasobola ofuuka member wa Bonjate Foundation ono naye n'aganyirwa mu nsoma y'abaana bano n'asoma okuva mu primary 1 paka mu P7 n'asoma ebyemikono okutunga wording kusiga bifaananyi kubumba menye kindeketi nga tasudde wadde n'ekikumi. Twagala abaana 30 buli mwana wakadde kamu n'ekitundu olwo nno ffe ebyokubasomesa obitulekere. Sente zino zikuŋŋaanya akadde akamu n'ekitundu zibagenda okusasula okufuna kaadi ng'eyeyita ku screen ya membership identity tugenda zongera mu kunyiriza essomero lino okuliteekateeka. Olwo nno tukole kampu enjiri wegenda osinziira ekyusa amawanga. Leka kubeera eyo gaye nti school fees nazikola ntya opportunity yiino tuli tubali tubagobera wabweru abaana abatali ba ku nguudo abeesobola n'abalala naye kakati ku luno twetaaga ssente okumaliriza essomero. Engeri yo kati tusobola okuyitamu yakozesa bwongo bwaffe kulaba nga tutetenkanya buli mukutu. Membership identity akadde kamu n'ekitundu omwana tumusomese okuva mu primary 1 paka mu primary 7 naye ng'ate bwayiga ebyemikono byonna paka ku myaka 18 kaadi eno eggwako ku myaka 18 twali atagenda kusoma naawe olina abaana boweerera obayambako basasulire membership ongambe olwo primary eno giwummule ebyemikono byonna abaana basome buli kya mikono ku bwereere mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okuba eya waggulu. Kale nno twettanire enteekateeka eyo abaana basome mu nteekateeka ekyasinza okuba ey'ettendo ojja gyerabirako akantu kano tekandi kukulesa wabweru opportunity kano oli eyo oli Dubai oli Saudi Arabia oliwa omwana wamuteeka teweesigawo muleete musule mu Bonjate Foundation mundabire ekyasinza okuba ekika ekya waggulu omwana ali mu kisulo asome paka mu P7 ng'ebinno wabivaako. Kale omukulu wanje gye baliko sebo kase onasonye ebiseera bisinga manyi nosoka n'empisa bakama bango manye enjiri eno naye si nnyangu no isaawo no menga sure nti abantu buli kadde obannyonnyola bagende nga bakitegeera mpola mpola obannyonnyola leero enkyo n'obannyonnyola kigenda kibalaalira mu mitwe omwo olwo Katonda waffe n'agulumizibwa. Amen. Babuuzeeko abantu asinababuuzaawo katusabe Mukama tukwebaza ku lw'akaseera kano tukwebaza ku lw'obujulizi buno tukwebaza na buli omu atulaba na buli omu atuwuliriza bawa omukisa ate tukwebaza n'abo abayimira ne foundation eno Mukama abongera omukisa akubyemu mirundi na mirundi. Tewali ayamba muntu wa Katonda n'asigala nga ali ku level y'emu.
tewali yayesiga mukama nasigala ku level yemu saa mukama buli muntu akwesize wano yenna kuva madiini ag'enjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo mukama katonda nga bless them amagero biyike mu nju zaabwe ng'era emiyembe bwe gikola mu sizoni yaagyo nti giyiika ettaka olwo lyonna neribuna obulungi bwagyo n'olonda bulungi. So buli muntu yina ayimirira ne foundation yina ayimirira n'eddoboozi lina ayimirira n'abanaku ayimirira n'omwana w'eggwanga n'omuntu yenna abonaabona katonda ajjuze enjuye nga bw'ajjuza ettaka eriri wansi w'omuyembe okubaza obulungi ebibala. Owaayi wanje landlord yakunaabira mu maaso landlord ng'agamba mutwalo omulwadde wamwafiire mu kyalo omaze okulaba emizimu emagomba ate awo bankomyawo ng'olwedde esobola nakutambula bankuwa bansitula busituzi myezi nga 9 eyo okiwulya bakusitula olw'eddwaliro bagamba nti mumuzizeyo ewaka awo olwedde process eri gye nakugambye kuba ekyatulisa mu ddwaliro nga sinaba ebyenda tebinaba kukutereera kutandika kuliibwa mu mmere etuulamu kati ate nekyala wenatandika okulya nga sigenda amanju kitegera nga sifuuwa sipama okiwulira so kati ebimu ebyatulisa kati wenatandika okubikola okola emirimu egyo eminene kati life y'obulamu eba ekoze eki ezengulu eba ekomyewo okiraba so kati webanga ekomyewo ne batukola ki ne batusiibula ngolo ntandise okulya akaawo kakamonde kusiko tumonde akaawo kakamonde nga ntandise okulya akagundi kamonde bakasalamu ne baddamu ne bakasalamu ne kapiisi akatono akamonde nga bakasalamu bupiisi buna bupiisi buna ate n'akali basazeemu nga kendyeko nkamenyamu wakati bakasalamu piisi 8 kamonde kamu bakasalamu bupiisi 8 wali baddeko n'omuntu ng'alina omwana oba omuzadde abaana abataabo balaba bulungi waba atandika okulya omusootera ebimera ebyo n'omuwa nange bwente we nali nga babugira bwe bati nefooko bwe bati ne bampa nendya n'okulya nga emikono nga sobola kugisitula so kati ne bampa nendya kati twagenda nga twongerako okutuusa wendi kati naddayo kati ndiira ddala nnyo okitegeera kati process eyo nga tutuuse waka landlord amaze ogamba nti omulwadde afiire mu kyalo n'amazima genyini nga nawe niwuntulunako nali mulambo landlord yagambulese omulambo agamba naye bano yagamba naye abalokole sibategeera nfu kyokutwala omulwadde afiire mu kyalo ate baleese omulwadde afiire mu nyumba zange ani anaazipangisa naye twamusabira esaala nalugamba jjajja budira natulagana buli ku makyanga omulwadde ali atya agenda olaba obwenaku luwisi olwokusatu olwokuna najja naga omulwadde nalabika anaatereera yali jjajja anti mukyala mukulu kaso wetwali kati ngate oli mukulu wange bamanyi nga ye landlord y'omupangisa wali osula naye kati yokaana gwe bamanyi ng'omupangisa okitegeera kati nga ffe tuli mabega wani wayokaana so ng'amuyita mu meeting lwaki tobaawako advice oyo bimuluma birabika bya kisoga okiwulira yasobola kugamba bya kiganda n'agamba oyo si musoga si muganda birabika era birabye ebimu ebyekiganda n'ebisoga byebiki byebimu bamutwale mu kyalo munnange nga tugenda tutambula awo enyini awo nga tuli awo kati wetubeera awo abayimbi bwe bajjanga era emboozi gyenyumya tewali muyimbi wa gospel atagimanyi ng'amaze mu ndongo overlike obanga ali omanyi wali kizibu nnyo okubeeramu
okuyimba endongo n'okubeera mu ndongo kati njogera ku abo abali muki mu ndongo si bano abayimba obuyimbi eki naye abo ababadde active abo those top one bona tewali atamanyi ku story yange kale niwabanga tagimanyi yagimanyako nga bakola ki nga bababyogerako ko ebifaananyi byange byatambulanga ebyenda byange biri wabweru byatambulanga bage buli omwaka ababukaabi okiwulira omwana w'omukazi omutuuyo agenze wuuyo talese wadde nakaana okitegeera mbiwulira so abayimbi ne bajja ne bandabangako waka n'emikwano gyange watulekerayo kasente awo ne tukozesaako kale twayita mu bulamu bwe butyo sitajja kwerabira nga tuli waka olwedde ebiri ebintu bye nalabanga mu ddwaliro saddamu kubiraba giri emizimu egyavanga ne bamalayika abajjanga bamalayika abajjanga ne bino ne sitaani n'emizimu gyabajjiranga bifaananyi by'abantu abaafa saddamu kubiraba tujjukizeemukko waliwo neyampadde komenti nangamba nti oyo aposa anyumiza ddala ebintu mamange bye yayitamu tine maama wange yennyini bwe yalwala yaraba abantu abo nga bazze okumutwala kyenakugambye wali negamba nti oli waabanga n'omulwadde ng'amugenza naddala abo abali mu critical condition abo abali mu mbeera ey'obuyeeyo bwetyo ng'omuliko tomala saawa nga 2-3 nga tomukoonyeeko toyogera naye buli bwomukoonako abazze mweno abeera bwali mu nsi ye mwe namwe muli muntu ndala nnyo mwe muli muyammwe naye ali muyiye so okumukoonako kimuyamba okumukoonako kiba kimuzze eno gye tuli waliwo n'omukyala gwe nakolako interview senga yali mulwadde ng'ajawo yeebaka ye nno nga yatunula bw'ati naye nga abalaba bazze bamutwale olaba naye nga bo tebalaba bajja bamugaja tugende kati bate bajja naye bwe bajja okumutwala kwajirako ne maama we yali yafa era bwe bitwe bijja era maama yamulwanirira naga omwana wange temumutwala nga bali bagamba je tugende era naga nti balwana nnyo maama ne bamuyuza gomesi omanyi waliwo ne comment emu generalabye waliwo ayagambye n'agamba nti naye abalokole baba kino obujulizi nengamba mu mutima wekinamutuukaka ajja kuba n'obujulizi saawa zino okyayinaayina kubanga oli emmere okuta otambula bulungi akasente okayinawo woyagala wootuuka woyagala woogenda but mukwano gwange one day one time nze yali badman nga sobola nakuseka n'okuseka obusesi omubiri gukyankalana owulya wuuzi muli munda n'okukolola obukolozi nga kyekizibu ekinene nnyo okitegeera ngambe nali mu ddwaliro nga omusawo n'abuuza wapamye wafuuye from that day I respect ekintu kye bayita okufuuwa kintu kye bayita okupama era nze mu bintu byonna byenkyasinze okuwa ekitiibwa era oba njagala kusenza ngamba nti enjala ennuma ebisinga okunsanyusa kwefuuwa nja kwesekera bwesekezi ngambi waawo oyo mulamu okitegeera nakubaffe twakola tumanyi nga kibi okitegeera but omuntu yenna ng'aliyo tannaba kutuukibwako na kintu kyonna nakugambye before okulwala nali ngenda kujoininga bikonde enguumi zennyini amaanyi nali ng'ewulira ekiwago nkyewulira ate wali nga sinaba kulwala nali munene nnyo n'okusingana wano saa zino kati nzizezeewo ku mubiri waliwo omusajja ali eyo gango bamuyita Shidi alina gym kati asituzaako kilo 2 okitegeera kali kwe kufuna kabiri kano koolaba naye ng'okasondedde emyaka nga 3 okitegeera so waliwo omukyala yamunkonekitingako ali eyo bamuyita Elizabeth oba omumanyi akolanga ku KBS yajjanga ku kyaki yafa wa bishop ng'ayagala muli kutwala bishop bamukolere ku TV bire nga agenda ku TV programu ze kyaki bazitwale ku TV we namulabira n'agamba naye otogenda kufa gwe ngambye nga buli andaba enviiri ku mutwe nga zamyuka zeena ndi awo nasiza za mutwe nagenda okuva mu kulwala nga zeena ameze n'ekiwalaata
sibitegera nkaddiye ebitaliyo ebirowoozo nga bingi ndowooza kufa kwerere nga niwe nkola ebintu byonna teri investment gye ndowoozaako okujjako nga nidira olunaku lwakola ki lwakufa nga ndaba era nja kufa abantu bakuwa obujulizi ne mu ddwaliro yennyini gye nali abantu babakolanga operation nonyumyawo banyumyawo neneibawo ne maama yanyumyanga nno nabaana abalwadde nno n'abagenzi abo banyumya emboozi ezifaanagana owaali atya wanga ali bwati katusabe abasajja abamu we baafanga bayogeranga ebigambo abagenzi bebaki abagenzi abalwadde bana abalabira abajjanjabi abalabira abalwadde kati abajjanjabi abo banyumya emboozi ng'ennaku yaabwe eryeti olwedde muba muwodi emu kati ate waliwo abalwadde nze bonange bonna batulongosa olunaku olwo ekiro abantu baŋŋamba abantu nga 9 ku 10 ne bateeka muwodi emu okimanye nti mu bonna mwawonamu nze waliwo n'omusajja gwe twasanga mu lugimu eyange eweeyo Mityana yeyawona ate yaliko banyumyanga nnyo nemami naye nga ye yaliko ku kitanda kiri ekidda kati bali bonna olwafa bonna ye nadda wano kumpi neyo maama nange nga tunyumya emboozi ye baali bamusala bwe bati emmere ng'aliira muno okufuuka yemanju byonna biyitawa mukapiira mu luseke yalina obuseke nga 3 so n'abeerayo ye ate yamalayo ebbanga lyali ddene nnyo twamusangayo ng'olwedde amazeeyo emyezi 2 naye kyamutwala nga abanga awonyeemu nadda omanye omuntu oyinza osanga omuntu ng'atambula mu kubaawo naye ng'ali ku buseke ekitegeera nenzijukiramu ebiseera biri bye twatraininga nga osanga omuntu n'ogamba ono kangezese osanga omuntu ng'ali awo mulowooza alina omubiri mpozi ali ku wayalingi omubiri guli wayalingi so n'oyo omusajja bw'ati we yali kati wano waka tubeerawo maama ab'omukyalo nga olwedde jjajja yakaaba dda waliwo ambulance yaleeta omulambo eyo mu kyalo jjajja n'akaaba omwami agenze omwami ajiire omwami yoyoyoyoyo balabika babuze kati ambulance bwe yatuuka kumpi nga n'ewaka oba yafaaki omufune yeesibira awo n'asiba ambulance naye bakitatambula kati ambulance we bakitatambula jjajja n'alowooza yenze gwe bakoze eki ekyalo kyonna n'abantu nno baakaaba amaziga owulira ne bakuba enduulu okumala dakiika nga kumpi nga 15 naye nga buli omu atya okutuuka bweki ku ambulance neddamu neyaka ne bayita waka neyambuka agamba ye yabalabika babuze yoyo enduulu zikubye ekyalo kyonna omuluka gwonna guweddeyo afudde kati wayitawo eddakiika ntono nagamba ogule oyo si blight go amaleeto oyo mufuweeri na wansega mukiwulira so babenyumiza olwedde nga tukyali wano waka nga twakadda awo nga babenyumiza ebyo ng'olwedde story yaliwo nga tukyali mu ddwaliro naye nga tukomye waka okitegeera kati maama n'agamba omukyalo bagamba twagala kumulabako eyo mulya biki banayi mujje tubeere eno mukiwa nengamba maama tusooke tulinde kyendo okumala okola ki lumale okugira okutereera ne tuddayo mu ddwaliro waayitawo omwezi nga gumu n'ekitundu ne batugjamu yawuuzi naye owaali obuzibu kwe kunzigyamu wuuzi nga bampayalinga wano bwe wati wuuzi ziri zibaasiba bwe bati wuuzi so ne tugenda mu ddwaliro naye nga emmotoka gye bantwaliramu emmotoka ng'egenda supiidi emu tekunda bwindikayita bweti naye nga mpulira obulumi ogenda kujjamu wuuzi naye ng'obulumi okyabuwulira obulumi nga bungi nkugambye ebiseera ebyo nga niwe mwogera muti emboozi okuseka obusesi bwente luno olubuto ne lugiramu bwenti n'okwogera nga sobola nga ndi awo bwentyo nali mulambo gwennyini bayidawe ebiseera ebyo era kyesitagenda kwerabira kati we twatuuka mu ddwaliro omusawo n'ajja bapasula pasuze ezo gundi wuuzi bazipasula pasuze namakana tuku ojjamu wuuzi eyo olutalo luli awo nawulira obulumi bwesitalabangako nga mpulira nfa
nenkwata ekitanda bwenti waba muntu nga nkutte nnyinza okumenya okugulu tebasanyalaza nga bazijjamu tebasanyalazako obwedde wabanga wanaatera okugatta owaga baba bagasse obumbiri gwagunafuye by the way so kati ne bajjamu ezo wuuzi nenkuba endulu ate ekyo kyakigenda okunzita kubanga nalajjana nnyo nga wokyulya ne tumaliriza okuvaayo okomawo akanga mpulira nfa nga Makerenda amira ku makya ate kusaawa 4 ate kusaawa 10 ate ku 12 ate kusaawa 6 gw'ekibanaye nga Makerenda namangi ag'ebirwadde ebyenjawulo naye nga nange sibitegeera ne tukomawo awo waayitawo omwezi nga gumu ab'omukyalo nga batabuse baagala kukola ki kundaba so ab'omukyalo baagala kukola ki kundaba kati ndina kojja wange avuga motoka bamuyita Nkumuzaamu avuga motoka za Pepsi zaavuga atwala soda avuga no zimalayo zitrailer kati na jukira ebiseera ebyo nga teri moto taxi zinabatandika kuddamu nkola ki kutambula kati ojukira olunaku ojukira baali twalina mu campaign ojukira olunaku olwo n'akaniani ono lwe bakwatira Bobi Wine eruwuka abantu nga bokyeza ebipiira buli wamu abantu nga batesa mayinja mu kubo wonna kati kojja n'angamba kojjangu tugende owulira nenvo nentula ku boda gwe mulundi gwange sigwerabire ogwali gusoose otula ku boda nga ndikozekka nentula ku boda okwo olwo kumpi mwaka gumu n'ekitundu nga situla ku boda nentula ku piki eyo naye nga wa boda avuga speed emu 5 ekyanyamba nti nalina ebiwandiiko buli we baatuukanga bwe bati agamba ono mulwadde nga tubalaga ebiki ebapula nga batuleka tuyitawo kati okutuuka gwe mundi gwali kusooka otuulako mu trailer empanvu eyo naye muganda wange okuva wano okutuuka Iganga mu trailer otosanga mukuba abaana nga bateseemu agayinja bwe gati abaana nga bagize nga niweekuba mukanya akatono we katrailer ogiraba ng'owulira ofu obulumi olubuto nga luluma muli olw'omunda oliwo ennyama eno ey'okungulu kuba omubiri guliko leeya waliwo oli olw'omunda oli olinga olunankane olwo pepa olwo bwerutyo ng'owulya muli nga luluma trailer y'ogiraba obeera muli waggulu bwoti ng'owulira yonna ekabweti zino enkola empya oba omulamu towulya nakanya nga bakakuba naye nze nawulya nga n'okupipira bwe nga mpulira nfa ne tutuuka mu kyalo abantu bonna bajja mu kyalo jjukira nze mu kyalo mukama anyambyeko nti taata wange yali serebu ku kyalo nga atuuse mu kyalo be basajja abaasooka okusoma ku byalo nga ne waatuuka agaba ssente muzeeyi Mulondo Nathanaeli nga agaba ssente bwati nga amaaso ayinza otamiza ekyalo kyonna wabasanga muli batamiivu jjukira ali yeesimba okuba obwemupi kirunda kiva ejjinja n'amubba akalulu okiwulira so kati wenakomawo nange wenakula nange nekinkwata nga wentuuka ku kyalo I give people abantu ngamba wengoye ngeezo ebintu bwe bityo kati abantu bonna buli gwali oyambyeko ng'avudde yazze bambaka abamaziga ngambye ng'ondabako bwoti n'okaabawo maziga n'ogamba yagenze maka gumu kitundu gwayitawo n'emyezi nga maka gumu nga n'emyezi 6 awo ku 7 nga wondaba ogamba yakoze eki agenze kati saasira abaalinga nange buli andaba kagamba yafadda abantu ne bajja bakaaba abamu nga bajjidde ne mu ngoye kunzijukiza okiwulira n'olugoye go walumpa n'empale go wajimpa okiwulira bingi ne ku YouTube gye biri ebintu ebyo ebimu lwakuba ebyo musibi postinga nnyo bino ebyokugaba engoye kati tulina abantu babasitaani abalimu like for example edda luli nagabanga engoye nga wenzi postinga ng'oli agamba kati guno omukono Katonda yagamba ogaba guno tegulina kumanya naye nga waliwo ebyamagero ebyolwatu ebyomulujjudde okitegeera so kati nze we nabalaba nga bazze bajja nga bakaaba ate nange nenkaaba kakati ng'abantu kale nga
kumbeera eyo abasiyaga bano abantu abatimako abantu emitwe nze mbalaba ku butambi ng'oli akutte ejjambi atemako omuntu omutwe abasiyaga beekwata obutambi nga beesiyaga okufaako obufi ne babusindika mu baana baffe kakati bana ababi nabo beekwata obutambi nga bawemmula omukulu n'omuto nze kyendowooza abantu abayogera ekyo abantu abo bajja kumalawo kanisa tebaagala kintu kirungi nakimu kupositingibwako wantu abamu balalu mu byobuliwo kubanga nze bwe positinga omwana gwe naaza ebigere kaba kabonero ka kisa mba nsindika enjiri eyo kalittima atugoberera nti nedda okwagala kusinga ettima so ndowooza gwe muganda wange akola obulungi si buli kimu naye obanga n'omukisa ogulaga obulungi bwo ku kamera bw'okoze bupositinge yengeri okajugenda naffe okumega omulabe sitaani abantu bali 5% eyo ey'abantu ababi abatuvumaganya buli kalungi konna kookola kapositinge buli kalungi konna kooyogera kapositinge buli kalungi konna koolowooza kapositinge yengeri okajugenda okumegamu ababi kubanga singa Matthew bajoni n'abalala ne ba Peter tebawandiika Bible sigali tulina bujulizi bwa bulungi singa ebintu ebabigamba nti nedda enjiri eno yali ya Kristo yajogera katugireke mu kyama singa nze naawe titwawonyezebwa naye bawandiika ne batulikuwa ne extent ewandiika ku musaayi gwe yayiwa ne batwagaza omusaalaba n'akabonero k'omusaalaba so nze ndowooza buli mwana wa Katonda ali alina kyakola ekirungi bw'owulira nti olunaku lwa kupositinga kirungi kyokoze kipositinga teekako ebigambo ebigulumiza Katonda wo sheyalingira abantu nga 3 abantu obalage nti obulungi bukira ettima tudde wali batandise okukaaba bakaaba nga buli andabako ng'akaaba buli andabako akaaba ne tumalayo wenaku lumu olwokubiri olwokusatu okiwulira kati ajjukira embeera y'omukyalo gimanyi wajjajja bafumba mwogo lumonde okiraba n'akawunga bwebityo nga omanye enfumba y'omukyalo buli omu amanye eby'omukyalo buli omu tatulaba kati ene Kampala nga amanyiridde biri waliwo dayati gye bampanga eddwaliro kati nga mukyala ate nga eri too expensive naye nga jjajja ayagala mbeere naye awo so mu bumpimpi okututwaliza awamu kyenalabawo ekintu kiri kimu kyokka omukwano gw'e Kampala guba gw'amaanyi nnyo guba gwa muwendo mukwano gyowangadde nagyo mu Kampala ndira mukwano gwange bagamba nti emikwano gy'e Kampala gisinga egy'omukyalo gisinga baganda be nga bali mu kyalo lwaki olwaba byayitamu nti ono yamukwatira ddala amulabanga muganda we okiwulira so kati ene e Kampala buli yajjanga otulaba nga atuleetera atwetikkira ng'amanyi obulumi bwe tuyitamu byokulya baleeta ebyokunywa baleeta by that time zisanywa nga bamaama be babiryanga ebimu nze ebyange byalinga so complicated nnyo ng'obulamu bubi before mbadde sinabana waliwo kembuuseemu olunaku lwe nasooka okuyimirirako ku ttaka nga teryankutteko nalinga omulema alonze ekigere nalinga omuzibe w'amaaso alonze eriiso okumanya okuyimirira bweti luli omuna ayimiridde era akafaananyi ako kalaba oba nakakuwaddeko akenga nyambadde engatto ogunene bwe guti nga nyambadde engatto enene n'ejaazi bweti nga mpulira essanyu nga ndaba sigwambala nsinze gwomanyi kyo kitegeeza okuva ku mugo maama nga bankwatako bwe bati bankwatako nga zena ndi awo sitobola kutambula amazima I was hopeless my dear I was hopeless nga nagweseze essuubi nidde mukama lwanakola ki lwanantwala antwala engende naye mpola nga tuli mukyalo nkujjukiza kati wetuta omukyalo eyo teri yadde mu mikwano bantu bonna buli omu ajja ate ayagala gwoba omuyamba sitiiro omulwadde gwoba okole yakola ki munnaye anti abaana bange ebitabu oli gundi bamugoba ayinza okunyumiza ennaku yonna jjukira nze we nali wali edda nga nkyalina emirimu gyange ngaba
n'emikwano gyange bamanyize ewange teggwa bagenyi ne landiodi wange akimanyi wembeera kebe makindye kebe negangu wensula okitegeera buli omu akimanyi nze asinga abagenyi ku kyalo abakazi abawala abasajja abaana buli muntu ajja gyendi tubeera ne service awo waka owulira bulungi abeera abakeera ku makya ne babeera awo manye abantu omukyalo embeera yaabwe yakweyiya ffe tetuva mu byalo nga biri ebiri awo nti bali balunzi nnyo bali balimi nnyo buli omu yeekuŋŋaanya era weewuunya abamu we babeerawo ekitegeera kati nzijukira ekyasinga kunzijjayo mu kyalo olwono ntudde ngamba mukama naddayo nti okuyimba owulira naddayo nti okuyimba nga mpulira muŋŋamba mukama lekunyenda akuyimbira biretendo ntegera akutendereza by that time ne mukyalo nga n'okuba mu ngalo bwe nti sobola kuba mu ngalo n'okuseka sobola okubuuka sobola naye nga jjukira baatugamba nga mukyaki kuba engalo nga tosobola wira Yesu engalo oli malala bakalulu nga tosobola nze negombako omwana nga akuba akalulu akuba enduulu nga sisobola kuba mu ngalo nga sisobola n'okuseka nga sisobola okiwulira n'okulinya wansi nga sisobola kati waliwo kojja wange omu eyo yajja okundaba yawulira mwana wa mwanyinaze jjukira nze omwana omukulu omujjwa omwana oba okitegeera bulungi omujjwa yanze omukulu kuba sibwetoyi omujjwa y'omwana ow'omuwala wano mu Buganda omwana gwe bayita omujjwa kati nga ggwe ozaala omutabanyi wo taafu oba mutabanyi wo taafu n'ozaala n'emuwala wo Queen kati Queen omwana gwazadde ewuwe mu makaago ebujjajjaawo abeera mujjwa omwana wo ya kati nze gye nali mbeera nali wa jjajja azaala maama okitegeera bulungi kati nga ndi mujjwa kusomesa Oluganda olya maleeta akusomesa Oluganda okitegeera so kati weyawulira nti nzize amanya alimu olugologo kojja wange omu ate tulina omusamize ate ye omusamize talina kyeyankola ye omusamize kuba nali yali eyanjagala nnyo mutabanyi wange n'okuzimba yampa nawo nenzimbawo akayumba kange nga sinava mu kyalo ak'essubi nenkalekayo nendongo nenziza e Kampala okitegeera bulungi kati ono ye simanyi oba mutima mubi oba yagujja wa simanyi nakumanya kati najja nampita owaye kyebale webase wansi ndi awo agamba mulenzi kanzije nkubuuze n'atuyitako n'agenda mu ssabo ery'ekika n'agendayo n'agira ku mwanyiza awo n'asengasenga bikoze bitya olwavu eyo mu kifo ky'okwali ng'okumbuuza yajja n'akasente mu ngalo ng'akawumbiddemu omulenzi obukuluma ndeeta omukono sina ddogo obukuluma ojja kutereera oli otya n'akalekamu akasente kameka 2,000 yako joyi emmanye buli omu amumanyi okitegeera neŋŋamba lwaki tasoose kumbuuza nayimirira nambuuza oba nampa sente naye nampitako nakola ki neŋŋamba 2,000 ze zimujja eri iganga yeri eri kigulu ze zimuleese wano abala kiki neŋŋamba oyo agava mu ssabo nembuuza oli era olwampitako bwa neŋŋamba omwana koyo kojjajajayo bone yajoja nengezayo mbone ejaja ali muisabe eyo alonze emwanyi ali mukulamirizo babiki okitegeera oyakomawo n'akateeka mu ngalo nempita maama nemugamba nakugamba abantu b'omu byalo eno tebatwagala kuba ffe abaliko omukisa okitegeera so laba mwanyoko alese sente zizino 10,000 zitya ava mu masabo zizo zitwale sizaagala
ate nga niwe n'abadde azuzaaki ng'akyali waawo kati neŋŋamba bano abantu mbasazeeko maama amugamba akyaliwo kojjo nga watanaba na kugenda ng'akyalina wali ali wali n'awulira oba yawulira yamanye mugamba kwata sente z'omwanya okava mu masaba ava kuzireeta wano n'abaala abaaliwo ab'ekyalo ne bagamba omwana wamu nakola ty omwana wa muno so ye bwe yalaba ng'omwana omujju ajje aze ye yamulooba ekikwa ky'obwavu akiziibwa ekikuba okiwulire ekitegeera bulungi nange nenkisaza mu linnya erya Yesu ng'omyoyo egy'obwavu mbigobera ddala kojja faya nga ndi awo nsabira mu mutima nempita maama olw'okwesabira nemaani nziwa maama era oyo kojja sigendanga wuwe sente namunyigira yali agenze kukolayo bibye oba yali akozeyo bibye nze simanyi naye omutima gwagamba avudde mu nsawo lwaki tasoose kumpa sente lwaki tasoose kumpa sente n'alyoka agenda mu nsawo ng'ate obwedda taliiwo yatuuka butuusi saawa eyo n'abuuza eri bamaama be ne banyina nampitako kuba nze nalinga waliwo olaba nampitako awo omulenzi kazi gye nkubuuze kanyanguwako eno mangu ng'ogenda okufuuyisa mpozi agenze mu masawo lwaki teyasooka kumbuuza esabo yali alikolamu essabo lyabwe yakika ayagala yagendayo okiwulira owessabo ye yali era n'oyo owessabo nemunyumiza nayenga mukulu wo azze wano naye akoze bwate ne bwate okiwulira n'agamba njamubuuza naye akoze kibi ennyo nemugamba tomugamba nembibalekera ng'abakulu n'abakulu bennyini bamanyi bebakola ki kati waliwo omuwala yali ayina wedding amanyi ndi MC mulungi ow'emikolo egya wedding birthday party nali mu MC mulungi nnyo kati nali nabivaamu naye nga nkolirako bakyali bange kuba ekyokuyimba kyali kifudde nga buli omu ampita bwaki bwemusi kati Blessed Idol yali ayina embaga ye nankubira esimu nzije mbeere ku mbaga ye owulira okyali wano mu kyalo kyali wansi nkyali wansi banga kyawo olwo emyaka tuli myezi nga omwaka gumu myezi 8 kyali mu kyalo wansi mu kyalo nagolomaze naatera owezi omwezi onatera owezi omwezi kati waliwo ayankubira esimu n'agamba waliwo abazungu nina abazungu ye nga tamanyangako nti nalwala n'olwala omusumba nina abazungu bange bazze era eyo nyini saidi z'ebusoga bazze njagala obayimbire oluyimba omwebazangako ezo ezakalico ze njagala oyimbe bagala balina okumanya ekyafu ekyawano nga gyekiri n'agamba abaana bazina amazina amaganda n'amasoga baliki gye bali ku kyaki enyimba zimpereze ngenda kubeera nga nzigwe baana bazikola mu practice suze muzeeyi nno mbeera Kampala simanyi wa sente mmeka n'aŋŋamba nja kuwa emitwalo 3 nemugamba nedda ojja kumpa emitwalo 4 n'agamba nja kuwa 3.5 labayo kati neŋŋamba okuva wano wendi ogenda wali wemba nkozeseza ekinene nnyo ngenda akozesa emitwalo nga 3 ogenda n'okola ki naye bano abayiwakambaga mbebyeko ntya kakati okuleeta eyo gundi business wali otandise okutambula nga ntambulamu awo buli lunaku ntambulamu awo olwo nga atandise navugenda mu kyalo wedde nga ntambulamu nsobola okugenda emanju nsobola okufuuwa nsobola okunaaba nze kennyini nsobola okwenaaza nga maama takyanaaza kuba maama yanaaza omwaka gumu n'ekitundu ng'anaaza maama yanaazanga ne girlfriend wange yajjanga nga naye anaaza Angela okiwulira so kati neŋŋamba nemutambulamu oyamba pologulaamu eyo nga wayitawo wiiki eri nga oli wabulayo ennaku nga 5 nekola exercise bangamba abasawo bangamba nga bulinaku nina okutambulamu eddakiika nga 3 ku 4 ng'atambula butambuzi okumala ebbanga lye bampa kati ate nze nentabuka nga nye eddakiika 5
esawa ze bangamba ku macha wakati n'olweggulu kati ng'atenze nkyusa wempulira puumula mwawo katono ngaziramu ntambula nfuna amaanyi zijeyo sente ziri nkomewo e Kampala bano mbebbeko owulira kati nengenda nembagamba maama ngenda wano ku kyaki wabampisa engulu ntandise n'otula ku boda naye nga tebavuga speedi wa boda nantwala nga ntwala ku kyaki olwo nantwala idudi wali idudi ninye takisi ngira ku takisi nasasula ebifo bibiri ebyomu maaso byomba nabisasula nesasula ebifo bibiri ne bantwala nentuuka wentuuka olwedde Musumba natumye emotoka nejja nempiikinga muganda wange olunaku nsirwerabira nali namira painkiller ezimenya amateeka nga ojjukira obadde totambula bwotyo n'otuuka eri nanyenda kati we nava ku motoka okudda mu ya Musumba nga mpulira nfa nenywa n'eddagala lyange naligenda nalyo lyemira libampa waliwo ne painkiller ezaali strong nenzimira omuzungu nendyoka nsakata endongo naye nga amazima sisobola nakuzina mazina naye nga ngira bugizi bwenti ndinga luku Mukama n'akozesa abantu ne bazina ze n'ennyimba buyimbi awo nga nyimba naye nga nebyenyimba bijebirire kuna meiminga naba bantu ne banfuwa sente nembagana embadde mulwadde nnyo ate Omusumba n'akwatibwako ennyena kunanyongera emitwalo emirala 15 negawera 5 abantu banfuwa sente owulira nenkomawo maama ali oba omulwaire wange aliwa banaye bakuba amasimu naye nga ngakwata olwama luyimba nengajjako nenkomawo okuva iganga nalinya special paka kumpi n'ewaka nenjivaamu nengenda nentuula omudidi gwange ngulina ndi wali ndi bwenti nalumizibwa nnyo ekiro ekyo nenumizibwa nnyo nenkeera nenyumizibwa nnyo nenteerateeramu awo kati nzize nti e Kampala sibina mu kyalo muno olaba nagwedda lutagwa ddalu ngadda mu kyalo alumba kibuga buli agwedda lwadda Kampala ate nze ngudde eddalu ly'obulwadde ate nzizeewa mu kyalo ngambi nali ku buliri awo naye nga oli ajja mugowa nze munaye maze emyezi 2 sinywa sukaali abo bakadde amugamba n'omunyiga ali 2 togamba maama wano maama nangamba lekero ogaba sente bajja kulugira mu sente nengamba maama ajja kuwayo kilo ajja kuwayo bwezi maama ne yebuza sente zivwaabwa nga naye nga tamanyi eziva twali tukaabya ennaku kamugamba lero tugenda alya kino naye tumpulira njala kuwuta ku supu wa kino ne bagiraawo kati Aida abeera n'omukola e Kampala ng'agenda afumbirwa Aida yanzigira ddala mu kyalo omuyimbi bamuyita Blessed Aida yanzigira ddala mu kyalo nangamba gwe MC wange nasaba Mukama nandaga naye nga MC tasobola kwogera MC tasobola akola ki kanenvaayo enkeera lyakujjukira nga ngambye ajja kumpaayo eky'10 okiwulira ngamba sobola Mukama gwamanyi nze nagambye nina okuweereza nangamba ogenda kuyimba oluyimba luno bwe ruti kati nenkomawo e Kampala nalinyeza emmotoka ez'empya eziva e Busia neninya ne banvuga supiidi nnyo balinga abatamanyi nti omulwadde mwali nentuuka e Kampala nenumizibwa nnyo wakandiwo zekka kati nga sisobola kukuma sigiri nga friend wange najja awona netugira ku sente zinalina ne bagulako bagiyita gaasi ne tutandikira awo obulamu nengenda ku lw'omukaaga ne ku mukolo gwa Aida nze yali MC ebyuma nga bifu bannaye abava ebyuma bamudisappointinga owulira kati gwengenza okuyamba ate nga naye waliwo abamusindikidde eddogo oyo ku mukolo buli best man yena yalwala yena omunafiirwa abaana buli gwe bagamba nti ogenda abeera best man wange ba best man bonna ababana bafuna ebizibu basa Emma oba yaniya yafiirwa omwana n'agendayo best man ne bafuna gwe baali tatalina abeera best man
kati omugole olw'ebyo ffe tetubimanyi batunyumiza biwedde kati yendi lwaki nzina ku mukolo gw'abaana so Aida olaba omuyimbi gwayita Sergeant Bukenya Sergeant Bukenya omwemba nafunye na mulondo yange okulira na Yesu oyayimba kamanda Yesu watudumira abalabe basansana oyo mulamu manyi legendary yali alina okukumbisa abagole obayingiza mu kidaala n'omulala amuyita yo John Singa Yokana nga be balina okuyimbira onyumide kadali baby babayingiza mu kidaala muganda wa mbita abagole nga bajja emperekeze ne zituuka mu kidaala mwe muddiro ewo mugole tavaayo nengamba kywadde oluyimba ne lugwako ne luddamu omugole nga alemedde ku ttaka yafuluma mmotoka bw'ati wafuluma mmotoka bw'ati bino byogamba samba gawoniyo leero luno kadali olwagiro bw'ati okuva mmotoka bw'ati ayimire bulungi besetting n'omwami bwe bati batambule bagende ku reception yasimbula ekigere kimu bw'ati nga kino tekivaawo na kino tekisimbuka nze siraba kudogeri ayisoya nali sibirabangako na maaso gange nalabira ku mbaga ya Aida omugole bamukuba eddogo nelimusiba ebigere wansi nga takyasobola tambula olwabo fuluma mu motoka bwati ayaya tugenda okwemanya omukolo guwedde nga ne muganda we gwe yali oba kuba kubato yagweddalu olw'embaga eyo oyo omulogo yali yabaloga nga teri alina kubeerawo byakikabye waabwe eyo sijja bigendamu byali bimutudwalidde n'obulamu after wedding sebo nze siirabangako kiri kiringa kina Nigeria naye nga kina Uganda kyennyini origino nga nkirabako Pastor Sergeant Bukenya naye ekyacwana nagamba simanyi nakumanya omwana yabuse ettalo omanya omusirikale oyo ayogera bw'atyo omwana yabuse ettalo omwana yabadde atya sibitegeera nakubitegeera ne bakwata amagulu ne basabira Aida nga niwo omusula bw'otyo okugulu tekuvaawo abasajja ab'amaanyi omugole bamusabira yesimbye nga kitooke omugole ng'alinga kiwumbe kisitatu bw'ati omwana n'akaaba amaziga bwegali ne gakulukuta ng'emizimu gimukutte ebigere tebivaawo gwe Sergeant Bukenya muyimbi wa gospel omugamba embaga ya Blessed Aida kyekyamutuwako oba ne Blessed Aida genda omunoonyeeko ku YouTube channel ye oba sekyo genda omunoonyeeko ne namba ze gye ziri ku WhatsApp oli sitaani simulabanga kunze ku mbaga y'omwana oyo jjukira MC yakava mu kyalo yakava ku ndiri omutwe ne gwanumira ku mbaga y'omwana oyo ng'ajagala kulaba ebeereetya ebeere ennungi olwo bamusimbulawo batya twasaba ensaala ye yavujegoba emizimu muba muyawo ng'ateguka nekita naga ntambula saaje n'omuganda n'agamba tujja kumusitula ffenna abasajja abali wano oba kiganye olwo omugole omusajja yali okke omugole omusajja naye ali awo tabitegeera abaali eri mu kidaala tulina okubabuzaabuza ebyeno birina otambula eno ey'omugole birina okutambula bali tebalina kubimanya MC gwoyina ozanyawo muganda wange omukolo netugumaliriza temunamanya nti gyavudde waliwo abafudde tetubimanyie waabwe waliwo yagudde eddalu kuba ekiro ekyo yanyumya sister we yali agenda amufumita akaso emizimu gyamukwata ate ono Aida mukyala musabe nnyo namugamba lwaki gwafumbirwa omuwala negye buli eno balabika akyali mulalu simanyi Aida njamukuleta wano omukoleko interview njamukuletera akunyumize embaga ye bulungi nnyo nze nyinza okulekayo naye nze nali MC kalaba nga ndi utono bwenti era abali ako mukolo bagamba alaba kyamu kuba yalwala siriimu nabona muganda omulwadde wa siriimu maleero kyekyamutuukako abamu nga bamanyi nti nalwala naye bagamba nedda siriimu abamu ne bagamba nti siriimu ate bamutwala ne bamulongoosa
bameka basirimbe balongoseze wamwe badde bale munnaye bwente wenkoma we Kampala naye waliwo kenabuukidde nga olunaku lwe nasooka okulinnya ekigere mu Kampala nga ntandise otambula ku olwono bankolako maama alyoka antwale mu kyalo owa Musumba Mugerwa Mathias tewali muyimbi wa gospel atamumanyi kuba abawagira bannaye nalaba ekibuga omanyi okubeera awo nga kiki oba nagamba ntya nga woonalaba nti otutta akagabi nokasuula mu nte nyingi nga tekazirabangako yadde n'akantu akamu eyongezeza wala kiringa gwe saawa zino abazungu nga2,000 oba 1,000 oba 1,000 oba 5 ne bakusuulamu awo wekka ekyenjawulo nti bibogero oba obiwulira n'obeera buli gwotulako olaba nsi mpya nagenda okukoda engulu nga Uganda yadduka na Uganda nga bazimbye amayumba enguudo ziri bweziti ng'ebintu ndaba bipya byere buli muntu gwe mutunuulira ndaba mupya esanyo linasooka ofuna ebbanga limala ku ndiri yes bagenda okuddamu okutambula ng'ebintu bikyuse enguudo zakyuka ensi eri green empewo nnungi kwegamba amataala ekiro nga ndinga oli mu kyamagero naye nga sekikyo bwente wenali mu kyamagero nga sekikyo nkugambye nze era oluusi natwambulanga kali kazolo ne kakomawo owulira ngamba naye yenze atambula nenesunako nzaani atambula nzaani kiringa eba nakutwala kati for example nabadde nakava Zambia novaayo notuuka abasajja ne bakulabira oba bakusuza mu buliri obw'ebbeeyi nolabanga togwanawo kibayibuli kyegamba nti ndikujja wansi mu nfuufu nenkutuuza n'abaki n'abalangira ekyawaandikibwa esi kya buli omu nti kijjamukolera kikyoyina kyoteeka ku meeza ekinakutuuza n'abalangira okitegeera kati nze Mukama nzijja mu bulwadde antuuza n'abalamu nesunako naye nga abantu bagira nembeera awo ngenda olaba omweka ogwokubiri bukoze eki gutuuse neŋŋamba kirabika okufa tekuliyo kigenda kufa ndabika zigenda kufa nengenda mu studio jukira mu bulwadde awo enyimba ate banaye ab'amalediyo n'ab'amativi mutuveeko banaye temukuba nyimba zaffe nga tuli balamu tubeegayira oluusi ne tubawa 5 byaffe 10 nga mutusabye ne mu gospel gyebiri ne mutatukuba yes gyebiri ne mutatukuba naye we bambika nti nfudde enyimba zonna etaala eyakene lugulukoka okimanyi nti mu korona teraluyimba lwakola nnyo ku gulawundi ng'olwo abamu ono yayimba luno afudde alabika afudde kigambibwa ne bakuba bulijjo bazina mu kompyuta omulamu tebamukuba bazina tebazikuba ennyimba nze nakulabira bali ebiri eno mu ne mu music gospel era Mukama ono omwebaza okunkomyawo nali ngenda kuswala omulambo okuba hit mu bulamu muno olwananganya n'okuba hit ng'oli mulamu omulambo gwali gukubye hit kati olaba Moze Radio omulaba Moze Radio yalina hit ate n'omulambo gwe ne gukuba hit nejje buli eno ennyimba ze zikyakuba hit n'omulambo gukyakuba hit siwe kirisewo temwabaddemu akafaayo kagga okiwulira naye kiruma nnyo waliwo omwana wa gospel yafaawo emabega awo Joy Osa nga waliwo ne presenter gwe yegayirako nga nange wendi kuba music wange message yange tewagiraba naye ku olwo naakuba ennyimba ze nejje buli eno bakyazikuba yali mulamu tebazikuba okitegeera nali ngenda kuswala kyekintu kyali kigenda okunduma nga ndi emagombe kukuba hiti nga oli kukuba hiti omulambo okuba hiti nga obadde mulamu tokuba hiti ate nga ebikukubisa hiti webiri obiyina you have good song let me tell you wano mu Uganda nyinza okuba ndi omu ku bayimbi ba gospel abakola good production avuganya ne babebe kulu babebe kulu akola music ngali class ba epas abaana aba abani aba Kent and Flosso aba abani abo ne mu gospel kati abadde akuba nankani omulungi abadde Dear Rain ne gundi on ne Exodus naye kati enako ntakyali
oba ba producer basooka baya bavaako kati ne nono omwana ono Anele Vixen owulya sound yaabwe nga nungi bagitwala wane owaba producer ab'amaanyi abawano ate ne babuzongera yebweru w'eggwanga nange bwentu embadde nkikola mu mpolampola nga nfulumya sound yali class nti niwo omuteeka mu kyuma ekyenkana kya music wange ayitawo atadistorting ebyo ate kano bass yayiseemu era mwezo ndinamuuka ezimu ennyimba ezimu zolaba nti zitali za business nnyo ngamba olu mukama gulu ndukulekedde gulu olwana nalwo niwabeerawo naziri mukama nga mpadde obusobozi nenzikola mba producer nga bana omulogo oluyimba lulungi omulogo olumanyi taala yake ezo zona zirimu ezo kola fanya kazi ajabi kola with preacher man tulina ennyimba nga hawezi tulina ennyimba nga good news tulina oluyimba ng'omwebazangako okitegera atayina mukama azira mirembe azira Yesu azira mirembe jeruli bulungi olwo oyo kitegera zona ziri well production so tukola ekintu ekirungi ennyo kati kyengambye lwaki nkikuleetedde ekyo nti tewali radio gye nagenda ku radio nga bagoba ennyimba zange ba producer ab'amaanyi nga bebazikoze bwewafa ate wenafa wenalwala awo ennyo ne bakuba ennyimba kwati mwabatulaba gospel music ye industry yokeri Virgin ina radio zaayo ina TV zaayo ate neba ne kuzasatula kati omuyimbi wasatula atayimba gospel tugabana akatale kekatya kekama keno naye ate akaffe no gospel TV radio zaffe tetukagabana kaffe that's why nti nabo balwana nnyo omulaba akubayo oluyimba lwa gospel obwe watyo asalade keno naye nga ate ne bamukubeera omuntu wange niwasa ate basasula lot of money so kati kyengugamba nti kiswaza nnyo omulambo okuba hit muganda wange nagenda okomawa ensinga yatambula abaana nga abaali abanaku nga bagagga matani omukwano gwange matani nga aguze emotoka obuera balijja Frank aguze emotoka banna ngenda okubeera mu nkyali mulwadde seno no Alex aguze emotoka Katonda bakola mulimu abakola mu mbadduka ku speed ya waggulu ennyo bafunye ba sponsorship bazungu ba gender chef bayingiddewo mbulamu bwabwe ba John Singa bakoze mu biseeke nakava mu lwadde John Singa mukwano gwange yakola oluyimba omulondogolo na tutwala ku lyato yaki naayita ne mama okuva Egomba mama naga mama izyorebe katoluhanga yakole ebyembabazi mama najja mama Munyarwanda nayingira we Uganda netugenda awe munyonya amato gali yawe nalabira no kulyato lya Shiba ngandi aba myufu weti ngalinyira amato gali yawa billions of money awo olaba ne munyonyo ku speaker olaba bulonje wali weri jeba no wasudiru jeba koyira ebintu ebyonna kati wali wongoze side zeno amato ejiga ino mwana nakola video ya milioni 8 ku 10 sente nga ziza abaana batulese nga nze ndi lutono situnulikika kwera wotunya video yange yetaale yake video yange yetaale yake muganda wange nali lutono nga ndi awo nepe we ngenfuwa nengwa okimanye nti wenava mu bulwadde ngolontande soma emyaka 2 jigize n'emyaka kangambe emyaka 2 okuva kati okudda wansi nga niwonsanga omwana omuto mukubo nga anti ekiro ate mba manyo ja kunkuba sina sente ate n'ekyokubiri sina manyi gakulwanyisa okitegeera sina manyi gakolaki naye nebaza mukama oyo atali yanguze yanzizizaawo njagala kuddamu kutandika kukola njagala kutandika kuddamu okubeera nga nyemerera nkola business zange sina kindi mpasa omukazi okitegeera sina muwala sina mukazi bagambi wana bachala bali eyo bagamba mukazi anti kati oliyo we banongosa omuwala gwe nkugambye Angela yandekawo buli omuga yali amanye nga gaalo wange gaalo leeto wange nandekawo nagenda n'omusajja omulala namufunisa olubuto
kati Katonda agenda kuwa omukazi ogenda kuddaana weebaza agenda kuwa omukazi ow'ebbeeyi ampa omukazi era nga wa bbeeyi egenda okulwa nange ndi wa bbeeyi mwabako anti ogenda mufunira kuno agenda kubeerera akulabe kati nazzeewo bulungi kati nkola buli kimu kiri fayini omubiri mukama mbadde ekisa natandise okulya emmere ndi omu ku bantu abalya emmere era kati kwota yakawunga njirya zekka weewaawo abantu tulina show tulina show yange abagala okumanya ku bujulizi obusingawo Facebook yange badde gye buli nga babaddeyo mu bifaananyi kuva we byali myaka kuva mu 2021 okutuuka kati bibadde nga bijja byonna storyline bifaananyi nga ebyenda biri wabweru ndi mu ddwaliro sobola obirabayo wabula byenajjayo bye bino ebiri aliko olubuto wano nga biri mu wuzi enyengi byenajjayo nga nange mbiraba nkaaba nga mbinkaabya nnyo n'obe sharingira omuntu ayinza okuvomitinga emmere n'ekomawo abantu bayite bajja so mbayise ku lunaku lwasho enaku z'omwezi nga lumu ye weekend ng'eno Sunday weddeko deni eddako we Makindi erukuli ewa Bishop Michael Mase ku Kingdom Ministries Church namba y'essimu eyitaawo ajja wobanga ova mu kibuga osobola ogenda mu paaka zonna n'ogamba ngenda lukuli konge n'obagamba nvuyiramu ako stage wansi wa Mijade stage ako kuyoza parking yoza parking otuka kuyoza parking site zonna zovaako ova mu Nyonyo ova mu kibuga ova wawa otuka ku lukuli yoza parking oba akava ku Papa's Sport abaveno side zeno wa eno side zeno konge manya mu Nyonyo weno Kansanga oluyita ku Bakamayo Hospital ng'onaatira otuuka ku Mijade stage oyoza lya ku mukono guno ate aveno Makindi egundi ku Mubaraka ku mukono gw'ogirako awo mu Kaserengeto nga wakakamalako awo wenyini awe wali yoza parking waliwo n'akapande k'echurch Kingdom Ministries Church ate niwabeerawo n'egundi n'akapande kenyini ak'ekkuba eri bakayita Kazinga Close wenyini awo kiira twagala abaana ba Mukama bajje bawagire abaana ba Mukama ne waggulu wa byonna twagala buli mwana wa Mukama abeeko n'omwana oyo gwatako toggera kwegamba gwayagala amanye Mukama gwajja naye twagala tulabe ng'enjiri etuuka buli wamu era twagala ffe abakristo tuteeke ebikolwa ku njiri yaffe tunayogera tukyani twagala ababulizi b'enjiri abayimirirawo ku lw'enjiri nga tubawagira omwami ono ayimbye ku zikulusedi atambudde amawanga ayimbye ku zikulusedi za buli church so gwagamba nti nedda kaseera tuwagire ba gospel artists tuwagire ababulizi b'enjiri bannaffe enamba z'essimu eziri awo tuli balogo kyekisooka tetuli balogo ffe abayimbi ba gospel ate tetufakinga byamagero byonna ebimbadde teri mu presenter wa gospel atabimanyi teriyo ali mu media ya gospel atabimanyi baffe tulina ba media baffe tulina abayimbi baffe abakyala abasajja bonna tewali njagala kwebaza abayimbi ba gospel bonna n'ekibiina kya Yonaganga Association mwambeererawo nga musonda sente mu WhatsApp groups basondanga sente buli omu ayatoola enusu 10 5 emeka mbebaliza ddala okuva ku president Wamala yali akulira ekibiina ekyo waliwo n'oyo ono bamuyita Papa Avanes yajjanga mu ddwaliro nga tamanyi naye lwakuba kuyimba kuno Papa Avanes Ronis yajjanga mu ddwaliro newaka then wabeerawo Momo ne Bawo omuzungu bakola ebintu bingi nnyo John Singa yaliwo nga akwasaganya messages atutuuse ku kino tuze ku kino bakasozi Apostle Mugerwa Mathias Matani Prince oyambeerawo nnyo niwe nava mu ddwaliro okiwulira ne rent nga aganye nga ateekayo kasente jukira ebbanga eryo nanga sikola wonna tubadde tujje tusasula mabanja sasula mabanja buli kofuna ne bakuyita okuyimba bino byolaba nfulumyemu awards zenfunye zonna sente sasula mabanja ezimu twazeewo mama yazeewolanga mu bana aba black mu ebyo mu banka bwe bityo kati right now njagala kwezaawo bagezi bange bafaani bange mikwano gyange gwoba ompulidde oba mukwano gwange osobola okubirako simu yange ng'oyagala tikiti tulina y'emitwalo egyo ebiri nze naguze ya mutwalo gumu 2 no yaguzeeyo 2 nabagambye mukyala Mijade yabuukinzeyo tebo so
wandika enamba yange y'essimu osobola otandika na plus 256 yeah weri awo 75726 60 8075726 68 yeyo abaganda sijja balekera 0757 26 8 eyo ya WhatsApp n'okwogera twogera ne management yange oyinza ogamba nti otuwaddeyo tikiti 2 otuguzeyo tebo bweziti ku lw'enjiri VIP ye5 kapu mitwalo 10 tebo emitwalo tebo kakadde kalamba ngaffe era kati abatebo kati nje naguzeyo mutwalo gumu yo y'abaana wagulidde baana nagulidde David ne Trevor nana ne Trevor era jjali tewamugulidde yaja tujja kuba naye wakuba wasen Field mujja kuba naye mu field natuweereza tujja kumala okujja ku show anti alina okukwata akwata environment mama kati tujja kuba naye mu field so balinga bwe bawagira gwanga g'olyayo ekivulo ekyasinza onyuma kya Bright Go Amaleeto nze enyimbira ddala nno gospel no tuyimba tugenda komawo n'obujulizi tugenda komawo n'emboozi nga zino gwe mwana Katonda ali yakiwulidde kitegeke ebikolwa olwo Katonda afa agulumizibwe kukola tuna n'ensi yaffe Mukama abawo omukisa amen wow.